mwenna mugirabye ey'olunaku olwaleero nga bwe nabategeezezza Mr. Update ngenda kera bukeezi ekintu kyonna nkitambuze bulungi. Mu kintu kino ebintu bibiri bye bibuzeemu. Ekisooka bandi yaffe poliisi yagiremesezza okutuuka ku gulawundi. Bandi yaffe poliisi yagiremesezza okutuuka ku gulawundi kuba nadde nteeseteese ekintu nga kiri massive nnyo okusingako ku kyemulabye, naye era mulabye newankubadde bandi yaffe poliisi egiremesezza naye tugezezzaako okukola kye tulina okukola, era ndowooza mwenna musobodde okumpaayo bu credit nga buubwo. Musobodde okumpaayo bu credit nga buubwo mwenna abali ku the updates online page. Nolwekyo mwenna abakatwegattako bw'otuuka ng'oyita munno ng'osheyalinga, bw'otuuka ng'oyita munno ng'osheyalinga ng'obagamba Mr. Update live obusajja bugezezzaako okunzoganya naye mbu simattuse. Busajja bugezezzaako okunzoganya naye mbu simattuse, naye nga enteekateeka ndowooza mwenna mugirabye. Enteekateeka ndowooza mwenna mugirabye. Live eno gye nkoze olunaku olwaleero erimu ebintu nga bisatu. Ngenda bannyonnyola lwaki Mr. Update nvuganya ku kifo ky'obubaka bwa Parliament obwaka w'Empeera y'Amambuka. Ekyokubiri ngenda kuba neebaza ttiimu yonna emperekeddeko olunaku olwaleero. Ekyokusatu ngenda kuba neebaza abantu ba social media mwenna abambeereddemu. So sharing ayita munno bw'otuuka ng'otegeeza munno Mr. Update live. Mr. Update live Alex kwagala ngambye Mr. Update kibadde massive and massive. Bambi mwe bali kusiima. Mungambye kibadde massive and massive. Bambi mwe bali kusiima. Ndoza Mr. Update ngezezzaako kubanga kyenjagala okubategeeza ti mu mbeera yonna ey'okutulemesa okubeera nga tutuuka ku kitebe wali party headquarters ezea people power, poliisi okwagala otubulookinga, poliisi okwagala obulookinga abawagizi bange. Mr. Update tusobodde okubaako enteekateeka gye tukola okuwaguza, era Mr. Update nemba nga nsobodde okutuuka. Naye kansooke neebaze bano wammanga. Nebaza Flagaliza waffe Dennis City, thank you so much. Dennis City Flagaliza wokoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Nebaza Sauda Madada, thank you so much. Sauda Madada okoze omulimu gw'amaanyi nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Nebaza Abitex, weebale nnyo, weebalire ddala naye abaddewo nnyo. Nebaza Bobby Yanga, weebale nnyo, weebalire ddala. Nebaza Ghetto Speaker, erinnya Ghetto Speaker ngenda kuliddamu. Nebaza Ghetto Speaker, Ghetto Speaker abaddewo nnyo nnyo nnyo. Bobby Yanga abaddewo nnyo nnyo nnyo. Ngenze ku headquarter nga nnyina cream, mbadde na cream, mbadde na material, mbadde na material because ekintu nga Bobby Yanga mwali, ekintu nga Ghetto Speaker mwali, ekintu nga Eddie Mutwe mwali, ekintu nga Nuwa Mutwe mwali, ekyamazima security ebadde tight. Security ebadde tight nnyo. Era leero Mr. Update olunaku olwaleero lubadde lwange. Olunaku olwaleero lubadde lwange. Bannange mwebali nnyo, mwebalire ddala. Nga bwe nabagambye Mr. Update essaawa zagenza okuwera 2 n'ekitundu. Twabale tuwetadde mu ddene. Beka Kalyango kulikayo. Beka Kalyango naawe nkulabyeyo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Zagenza okuwera ssaawa 2. Mr. Update nabadde maze okwesala essuuti yange ebadde eya navy blue ne saati yange enjeru obulungi ne tayi yaffe n'enkofiira. Mr. Update n'esimbula mu luseregende lw'emmotoka olubadde olw'amaanyi ennyo ne twolekera ku kitebe ekya people power ekamuukya. Mr. Update tubadde tutuuka ekyebando we bayita ekyebando Nsooba. Poliisi netusalako. Bobby Yanga wayingiriddewo n'agamba nti tetujja kuzikiza, era poliisi netubeera nga tugikuba ekimoni. Bobby Yanga amanyizi shortcut abo netubayitako ababadde ekyebando because ba Bobby Yanga batwegatiddeko kyebando Nsooba. Ngenza okutuukaawo nga Bobby Yanga asibye olukomera lunene nnyo agamba nti mala kutuusa Mr. Update nendyoka nkola ebirala. Nga Bobby Yanga alina ttiimu eya Freedom Border balindiridde Mr. Update.
Munange bwe ntuusaawo nga Bobby Yang asooka mbeereramu Bobby Yang nga kati Mr. Update togenda kubeera candidate ate nga gwoli ku kido. Bobby Yang nga abaka oluggi nga Bobby Yang abeera ku kido ne tiimu endala gyazze nayo nga tutandika kupanuwa luguudo. Bobby Yang bwagenda atema ekkubo because tusanze traffic jam nga wamaanyi. Tujanga Bobby Yang atema jam. Tubadde tujja ne tugwa ku kiddo katukiyite ekidde ekya police nga twolekera ekitebe kya People Power. Ekidde ekyo tukisanze ku luguudo olujja lujoyininge eno luguudo lw'Ekamuukya. Awe tusanze ekiddo nga kyamaanyi nnyo kisazeeko. Ekidde ekyo ne baagala batulemese nga batugamba ntuddeyo emabega. Baagala batulemese nga batugamba tuddeyo emabega. Kakati bwe tusawo ne baagala batulemese Bobby Yang nanga Mr. Update bano tubasobola. Kati Mr. Update bulijjo mugamba ndi musajja mutiitiizi. Emmotoka nenjifulumamu kigudde waani n'ennumba wali ku kyoto wennyini ne ngamba omusirikale nti Seggirinya gwogezaako okugaana. Ye alina okubuuza lwaki oli wano because I'm unelected leader mu kibuga Kampala. Poliisi nze mbadde nnyina okugibuuza lwaki muli wano be badde balina okunnyonnyola nze bo si kumbuuza wagendaga. Kale munnaye nga kavuvungano kabeerawo kamaanyi tulwanagana nabo tukubagana nabo tulwanagana nabo ne ziryoka zijjayo Jeno Sauda Madada Foster Jeno ng'ayambadde mayinja 4 najja n'ayimirira musajja. Foster Jeno Sauda Madada ng'ayambadde amayinja 4 jukira omusirikale ayambadde amayinja 3. Kati mu protoko y'amayinja akusinga amayinja bwajja toddamu kunyega. Sauda Madada n'ayingirawo kali kambadde mayinja 3 n'akabuuza lwaki olemesa Mr. Update okugenda. Kagenza okulekera kalengera Sauda Madada bitogi bimyufu mayinja 4 oyo aba Foster Jeno. Kali atengwa ko kali kulanka ya kopolo. Akati Jeno bwayingirawo kopolo oyina kunoonya woddukira. Nga Jeno ayingirawo Sauda Madada aline Mr. Update ne Bobby Yang nga Jeno asooka abuuza omusirikale lwaki ogaana Honorable Seggirinya okuyitawo. Kakati kopolo agenza okulaba nga ono bitogi bimyufu mayinja 4 jukira Sauda yataddemu eri gundi yaffe kombati yaffe eri yalagirwa. Eri kombati yaffe ebitabo ebitukuvu gye byogerako Sauda Madada gye yayambadde mayinja 4 Foster Jeno nga mune Foster Jeno abuuza Kulutu kubekoze omusirikale tujja mutwalanga Kulutu. Abuuza Kulutu nti Kulutu why are you blocking Honorable Seggirinya. Kulutu agenza okulanga wano bitogi bimyufu. Kulutu ne yeebuzaawo nadda ku busimu n'atandika okukuba Bobby Yang n'agamba buno tubusobola Mr. Update. Bobby Yang abassa ebigo bya poliisi bino ebiggwa akanyuza eri Mr. Update mbasseeko kimu then yenga Jeno Sauda Madada alina akasajja akagamba nze ndi kulanka ya Jeno goli Kulutu Jeno bwajja oyina kuvaawo n'ayitawo. Nendyoka nno nkulabira akavuvu nganaawo then ebyo ebiddo ne tubijjawo Mr. Update ne twolekera nendowooza nti kiwedde tutuuse ku kitebe ekya People Power. Olwo musajja waffe Fulagalaiza Dennis City ali maaso yagisitudde ati nga Mr. Update nnyumye bannange mbadde simaati oba mumbuulire mbadde simaati oba Mr. Update nga nnyumye nga nkubye olugatto luli olwalagirwa nga Mr. Update ntaddemu akasuuti kaffe kali aka navy blue nga ndi smart ng'omuntu bwantunuulira alabira ddala omubaka wa parliament ajjudde. Mbadde omubaka wa parliament ajjudde. Mbadde omubaka wa parliament ajjudde akasuuti kaffe kali akasaati kaffe kali akalagirwa Mr. Update akatayinga malembe nnyo. Mr. Update olugatto nga lutemaganyi luti ndowooza mwenna mubadde munnengera Mr. Update mugaa nti ya Mr. Update ali capable ali influential okubeera nga tukiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. So Mr. Update nga nnyumya amazima ga Katonda mugulu. Sharon Precious agambye ekyamazima Seggirinya obadde smart nnyo bannaye mbadde smart nange obwedda neetunulako neŋŋanze Mr. Update oba kubanga saagala baswaza abawagizi bange manyi munjagala nnyo omubaka wa parliament otandikirawo okwambalanga memba wa parliament. Najjita Winnie ngambye Seggirinya obadde smart kasukaali tukalabye mbadde smart abantu nange Mr. Update obadde smart wana afanda ntunuulidde bwati ngalengera Mr. Update anyumye
ng'ate waliwo bitogi bimyufu ayimiridde mabbali awo kwegamba ekintu kyonna ng'olengera ddala Mr. Update mbadde siina woyinza kunnyooma. Ne tujja ne Bobby Yang akoonyemu ng'Mr. Update wadde smart ne tujja kafeesi kano nakataddemu lugundi olutonotono lufesho nakataddemu lufesho olutonotono era abantu badde bagamba Mr. Update ng'afaanana Kabaka Muteesa omugenzi sagirinya leero ng'afaananye Kabaka Muteesa badde nange mune saala zammwe abantu bagesegirinya agenze n'anyuma n'anena n'afaananamu Kabaka Muteesa mune mmwe bange ezo zadde saala zammwe Mr. Update okubeera nga mbadde nnyumye n'olwekyo ng'awo nno wonna Mr. Update era mundabye wonna mu kutambula kwonna nga saagala kukozesa Luganda because tuze nga tutambula abasirikale nga bagezaako okumprovokinga nkozesa Oluganda nga ndwewala naye nga abasirikale bonna bensanga bonna bamanyi Luganda tebamanyi Luzungu nga njagala kukozesa Luzungu naye baafande bweyogera Oluzungu ayitaba ndoza mbadde mubalaba so Mr. Update nabadde nabasuubiza olunaku olwaleero nti nedda tewali kukozesa Luganda naye abasirikale ba Mwai Museveni oba yabajjawo baki oyogera mu Luzungu ayitaba buyitabi oyogera mu Luzungu ayitaba buyitabi so nemba nga tubadde tukozesa Luganda n'abasirikale babadde bakozesa Luganda nze nga nkozesa Luzungu era ndowooza mundabye because nabasuubiza olunaku olwajjo nti Mr. Update olw'okuba njagala kugenda mu Parliament teri Luganda naye abasirikale era bagezezzaako babeera kuno ku Update online page ne bagamba nedda totutta munnange Mr. Update ekintu kibadde kityanga tutambula tuva ku road block tumaze okugiyitako balabye ejjeno bitogi bimyufu Sauda Madada balabye Bobby Yang tuvudde waawo twolekedde ne tujja Mr. Update ne tugwa ku kiddo ekikkirira ku fire base awo abasajja nga bataddewo ekiddo bwe tutuusa awo obusajja ne buŋŋamba tolina kweyongerayo olina kuddayo mabega ne mbugamba temugunywa musaaga busaazi share the live video njagala batuukira ku lutabaalo lwonna nga bwe lubadde lwakabi nnyo sajja nga butubulookinga kyetukoze awo nga butubulookinze Mr. Update tiimu endala neneeyongerako tiimu eyabadde esoose wali nejja neneegattako tiimu eyo ebaddeko Banuwa Mutwe ebaddeko ba Ghetto Speaker ebaddeko tiimu yonna eya People Power abaana bonna bazze ba Edi Mutwe abaana bonna bambeereddemu ab'oku kitebe ky'okwedikoota wali bannange big up bannange abantu b'oku kitebe ekya People Power big up bannange simanyi bwe nnyinza beebaza abantu b'oku kitebe ekya People Power mwebale nnyo mwebalire ddala entasiima eigula agiwa naye Mr. Update bw'obanga olina omuntu kyebaze mbabuulira mazima abaana abali ku kitebe kya People Power bwe bawulidde nti Mr. Update azze atuuse wali ku fire base ne balyoka bajjendo waggulu okunonako Mr. Update jukira Mr. Update ali mu lusuuti olulungi ennyo akagatta omuzigo esaatika eziri ezaalagirwa Mr. Update ettayi eri eyalagirwa enkofiira ku mutwe ya People Power mu mazima ga Katonda mu ggulu abaana ng'ekintu kikwata kati poliisi ng'emala ewulira ennugu erengera abantu bonna bambeereddemu erengera abantu bonna weebali nga poliisi ewulira ennugu nga poliisi ejja egamba muve wano nga ngamba poliisi naye wantu we mutugoba zino jurisdiction za People Power tosobola muntu mugoba mu mbuga ye awe tubadde jurisdiction ya People Power sabo nga nabo bangobawo bangamba vaawo segirinyo ina abantu bangi nnyo bana bantu tunayo wabateeka DP sangambye toina okusijeni sirinda abantu balina bagenda kussa mbuga bagalaza okusijeni sirinda ne bana poliisi y'eggwanga Uganda teswala mubadde bansaba okusijeni sirinda mbuzibeere waawo mbu abantu basobole okussa ala basajja mu yeswaza munange ngamba teri kuzikiza ngamba tiimu yange mubeere wantu tulina gye tugenda kujja okusijeni sirinda ze basaba mbu abantu basobole okusizaako mbu abantu bagenda kufeitinga because abantu bangi nnyo you've caused the commotion here Mr. Update please go back bangobaawo ngana
bango bawo nemerako paka timu eya security bweze Mr. Update nemunonako naye mulabye mutya bannange mulabye mutya security ebadde kiriya oba security ebadde kiriya oba bannange Mr. Update mbadde ne security ebintu byonna bwe nabibagambye ejjo era mubirabye kimu kyonna kitambudde bulungi nage Mr. Update nja kubeera smart nage Mr. Update ensonga nja gitambuza bulungi nnyo nabage Mr. Update nze mubonna abali mu leesi luno sirwali mukube ku edikoota ekamwoca mubabuuze ani asinze okutwalayo ebiwandiiko nga yakola bulungi nti ne bwe baba basinzidde ku biwandiiko ani yasinga okuyita era I'm the best among all contestants. I'm the best. Munange nga Mr. Update bankimako banzikiriza mu bitibwa nga Mr. Update wamwe ndi mu lutayi lwange nyambadde olusuuti lwange netukkirira Mr. Update security eno ngeri tight nga security eri tight ng'ekintu kyonna kiri massive netukkirira Mr. Update buyakkirira uyo Mr. Update yakkirira Sauda Madada waliawo ku kido Foster General ng'ekintu kyonna kitambula bulungi polisi bwegezako tugamba temugenda bwe tugenda nolwekyo mu ngeri emu oba mu ngeri endala netugezako okubeera nga tukkirira uyo Mr. Update yakkirira atuuse ku gate ya People Power ekamwoca bwe ntuuse ku gate ya People Power ekamwoca olw'okuba ensi yonna yategedde nti Mr. Update yajja ngenza okutuukaawo abaana bonna ne bankubira zi salute baana bonna ne bayimirira ne bagamba atuuse omunene atuuse abalala badde bakomyewo okuzaayo empapula bonna ne basooka ne bakanga bala bwe bati ne babeera ku atiz olwo kye twakola nga atiz attention ne ndyoka nkulabira za atiz awo attention olwo Sauda Madada yazibakozesa za atiz attention nti engo etuuse wali baguddewo bulungi nnyo jukira edikota za People Power wanyirira bale tulina edikota ezinyirira ewantu wali wanne wanyirira mama bwe baggulawo bwe bati ngenza okuwulira nga akawewo akemikisa nga Mr. Update kanjiikira akawewo akemikisa nga Mr. Update kanjiikira bwe tumaze okubeerawo nga tuyingira Mr. Update abaana bonna babadde bagira empapula awo bonna bageeka tusooke twanirize engo etuuse bonna ne basooka badde emabbali ne bayimbawo oluyimba lw'eggwanga bayimbyawo national anthem ya People Power nayo bagiyimbye tuliyambala engule Mr. Update ndyawo sebo nyimiridde ndi mu luvimbo nange enkalubye olwo siri mu bba wa Update ng'olwo Apollo yali ku muzindalo yagamba Mr. Update atuuse shayali nga yita munno Mr. Update atuuse nga olwo Apollo yabirimu eri sabo nga nze ndi kiboosire nze nga ndi boosi Honorable Kyagulanyi byasiba ayogerako olwo Segirinya ndi boosi kati police neryoka edeployinga wabweru ne bamanya nti kati Segirinya olumala okunominatinga bwati ate waliyo litani nze ndi eno munda simanyi kiri bweru ne bayiwa abasirikale nze ndi eno munda munnange lumaze ng'empapula Sauda Madada yabadde azikuttaawo ebiwandiiko ebyaffe tebibadde bingi kubanga bw'obanga wakola A-level ne O-level tekikwetaagisa gamba ti ate nasoma kando eno certificate yino ate nasoma omujiji certificate naye n'ogireeta ate nakola liquid soap namusoma naye certificate naye n'ogireeta because tulina bannaffe nga bambi equivalent olinga zze n'enkutiya y'ebiwandiiko tubigattegatte tulabe nga tujjamu O-level ne A-level kakanize Mr. Update ebiziwandiiko ebyange ebadde tebimenya era Sauda tayinza kugamba nti omukono gumusannyaladde because bibadde obupapula bubiri bwokka ng'abukutte bulungi nnyo bw'ati ebiwandiiko bya Mr. Update tebimenya oba mukitegeera tebimenya bupapula bubiri ne waliwo omukwano gwange eyo bamuyita okusaba omulimu ku KCCA najja n'ekkutiya y'ebiwandiiko nali muga nti bakuwadde gwakuyola kasasiro mu kibuga nangane dda bantumye empapula eziweza senior 6 nalyoka nomunaye aziteekaawo ku KCCA ku kitebe ne batandika ozikuŋŋaanya ne batandika nga bagattegatte balabe nga aweza senior 6 nga akooye n'okukoowa naye Sauda atayinza kugamba nti amenyese bubadde obupapula bubiri bwokka
nga Sauda alifui amuvinga nabo bwabukanyugeno bwabuzeno kwegamba ebiwandiiko bya Mr Update nga tebimenya nga time etuuka kachiko kebyokulonda nga tugamba tibonna tubagambye mulindeeko Mr Update amala okukola ki amala okuyingira nga Mr Update wammwe nyingira mundulu ezekika ekyawaggulu Bulenda Mayanja agambye Mr Update yetabaddeemu nti ate confirmation omanyi oba olese equivalent mubaamu omujiji mubaamu confirmation mubaamu ebbaluwa z'abatiisimu mubaamu okubatizibwa kw'abazadde mubaamu nti nasoma candle making nasoma liquid soap ne muyiga bulungi nnyo oyagala kuweza senior 6 bannanga obupapulo obubiri bunyuma bannanga abali kuno akali unaye ng'ekintu kibadde kitya bageto speaker waliwe bali ku kido then city wali ku kido wali wonna tiimu yonna nga weeri Edi Mutwe wali ku kido wali bonna balinda balabe akakiiko k'ebyokulonda aka people power kakuba mu mpapula za Ssegirinya Tochi kamugamba ki nga time etuukaawo bana bonna bagamba bali ku atizi kati attention Sauda bakomeza ku atizi bonna ne basigala bati tuyingira Sauda General Foster General akutte ebiwandiiko tubiyingiza yaawo tubikwasiza wakakiiko k'ebyokulonda Sauda abiwadde yaawo abakakiiko k'ebyokulonda kateba gwewe ekigo nga balengera Mr Update mu history yafuna B nga balengera Mr Update mu economics yafuna B nga balengera Mr Update mwe mujja kutya nga ero abakakiiko k'ebyokulonda bangambye Mr Update wasula mu step kati nga manyi bagenda kwemulugunya ku biwandiiko byange wasula mu step wali osana either kubeera professor oba engineer kati waliwo ngambye wali olina kukola medicine Mr Update zino point nyingi nnyo wali olina kukola medicine mbunali nandikoze medicine kati amaanyi awo niganziramu neŋŋamba nti jjukira bonna bannange baleese bwe tugenda okubbinkana mu kamyufu ka people power bonna baleese empapula zaabwe tewali ekyo gwe bakigambye nti Mr Update wali olina kukola oba bali balina kukola medicine abakakiiko k'ebyokulonda bakigambye nze nebanga wasuulamu era kati nfunye challenge Mr Update nyina okugenda nsabe either medicine oba law oba ndoza mumusaga n'okusaaga munange ekintu kibadde kitya olwo abakakiiko byokulonda basooka bampa amaanyi Mr Update nze abadde omutonotono nengejja nga nengera akakiiko k'ebyokulonda kongera okumpa credit kangamba nti Mr Update mbutuufu tetuna na kyakwogera manyi bw'obakwasa empapula batwalamu eddakiika nga 3 ne babaako we bayingira ne basooka batunula mbiwandiiko ne batunula kiwandiiko ku kiwandiiko olumaze ne bagamba Mr Update yingira ne nyingira Sauda Madada ebintu byonna nga yabikutte Sauda wali n'abipresentingayo era Sauda abakakiiko byokulonda ne bamwebaza ne bamugamba nti Mr Update musajja ekintu eyakikola obulungi ennyo era tumumaze okubeera nga tumukakasa nga candidate agenda okuvuganya mu kamyufu ka people power tulabe nga tumufrontinga mu constituency ey'Akawempe North naye tewali kinsesezza waliwo abamu beŋŋenda nabo mu kamyufu bwe balengedde nga Mr Update yazze emisinde nze mbatayiza banne mukomeewo temudduka bannaye ebintu bino bannaye binyuma naye Honorable Kyagulanyi olyokanga nojja bannange Honorable Kyagulanyi olyokanga nojja then tumazaawo Mr Update maze owaayo ebiwandiiko kiwedde then abageto TV bampita wali banga Mr Update gwe mugenyi waffe w'olunaku jangu obeeko ensonga z'otematema both in Luganda and English kati abageto TV ne mbagamba kansooke mu Luzungu because kye nagambye abantu abageto TV ne bayomba nnyo ne bagamba Mr Update nedda eno TV twagizimbira ku musingi gwa Luganda soko mala okwogera Oluganda ne bankola bubi nnyo nga ate nabadde mbagambye teri kukozesa lulimi Luganda olunaku olwaleero bali ne batta muudu yange English muudu ne bagitta kino ekinyiziza nnyo ne bagitta kakati munange nga nyino gendera kunaye ku mateeka ga TV kyegogera Mr Update nga asooka atema ensonga kati nga moderator mugamba sijja kuva wano nga soogedde ku Luzungu njagala ndwogere eddakiikaana kati bone batandika complaininga anti obudde bakandeti abalala bajja bakandeti bate ne batandika ate okuyomba
era kyovolaba nkosezaako just dakiika 3 nga point ezinnaggwayo ne batandika okuŋŋamba ate Seggirinya ate kakati obudde nga boy time please time Mr. Update time kayali nenga nti bannaye bantu bange ate n'abakolera ki Mr. Update ne managinga time because mulabye nammwe nga bankoona bati time Mr. Update time because mbadde vocabulary zange zonna ezisinga nenzirekayo Mr. Update ate nga nakedde nazo bulungi nnyo coach Mutyaba nsanyusa okulaba webale kubaako nga ogoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga coach Mutyaba for president to be coach nkwagala nnyo munange nga Bageto TV awo soka mbakuba ekintu awo bonna nga banga nti Mr. Update tewakyaliwo kubuuza konna osaanidde okubeera omubaka wa parliament owa Kawempe North osaanidde okubeera omubaka wa parliament owa Kawempe North nolwekyo Mr. Update bwe tuvudde awo nkyayogera ate abakekiko byekulona ne bampita ne banga nti Mr. Update kati komawo ate tukakase nti gwomu ku bakandidate abagenda okuvuganya nga Mr. Update nvaayo eno nyingira wali munda nga nkakasibwa nga candidate agenda okuvuganya mu kamyufu ka people power awo abaana enduulu banne ne abaana b'Kamwokya munjagala abaana b'Kamwokya mwagala Mr. Update bannange munneebalize ku tiimu Kamwokya njagala muginneebalizeeko bambi bayimiridde nange abaana b'Kamwokya bayimiridde nange sirina na kyembabanja sirina kyembabanja kubanga mbabuulire Mr. Update amaanyi gentuukiddemu amaanyi gendabye nze naaludde okugalaba tewali candidate mu bonna abazze yabadde nga Mr. Update mumwamulabyeyo mumuŋŋambeyo omuntu omu mu bantu bonna abazze nga bazzaayo empapula Mr. Update abantu bonna bagambye nze nsinze okugendera mu maanyi ag'ekika ekyawaggulu nolwekyo abaana b'Kamwokya mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kumbeereramu tiimu Kamwokya thank you so much Honorable Kyagulanyi big up sina bwe nkwebaza Honorable Kyagulanyi wabula nsaba Katonda ono ebigendererwa byaffe ebyokulaba nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ofuuka president w'eggwanga Uganda bituukirire because Honorable mu mazima ga Katonda mugulu watukolera ekitebe ky'e Kamwokya watukolera ekitebe abaana bonna balina empisa Mr. Update bwe ntuuse wali nzena ne feeling proud nensanyuka kene ngaba n'ekiki kino nga wali wonna buli embeera yonna ng'olengera ya Mr. Update abantu bonna awo ne bajja Mr. Update munnaye nange neetaaga ka selfie neetaaga Mr. Update nange ne ngaba naye Mr. Update waawe selfie papa selfie ne ngaba nti bannange abantu ba social media n'abasasula ki because mwe munfudde kyendi abantu ba social media mwe munfudde kyendi mbabuulira mazima teri muntu anfudde kyendi ng'abantu ba social media thank you so much because singa mwali temunjagala singa sina wentudde naye abantu ba social media olw'okuba Mr. Update mububeereddemu nnyo yensonga lwaki ne gye ŋŋenda yonna bambeereramu nnyo Brian Kamwakabi weebale nnyo balire ddala otaddeko ekifaananyi kyange nga profile pic big up thank you so much weebale nnyo webalire ddala weebale nnyo weebalire ddala Brian Kamwakabi profile pic njirabye bambi abaana b'Kamwokya thank you so much nsaba Allah abasasulemu musera nebaza Ngobi ye president wa Uganda ddako president wa Uganda ddako Mr. Ngobi thank you so much watukolera ekitebe Mr. Update mbadde wali nze nanga nyambuka nzikirira nze nanga akanyiriro nze nanga ntemagana butemaganyi eno olugatto lonna lutemagana esuuti nga kyekyo muzigo banyuwa mutwe walinga weebali kino kyonna nga kyakabi banange nsanyuse nnyo ekitebe kya people power kinyirira buli muntu afunira ekifaananyi wali kitebe kya people power abantu bayinza n'okugamba ekifaananyi kino wabadde mu nsi eyiza 3 wabate wabadde mu Europe wabadde mu America wabate wabadde mu America wabadde UK oba Canada kwegamba ewantu wanyirira negwe genda kitebe kya NRM wane ekyaddondo olabe ebikuna enkukunyi bye bikwaniriza oba waliwo ki ebikuna enkukunyi bangamba oba okyali awo emmese ensolima ne zisala ekiri ku kitebe kyaddondo wali ekya NRM kyova olaba bantu nga munaayambala engule mubeera n'ekitebe nga kinyirira naye abasajja bangamba nti Seggirinya ebikubiri ku kitebe kya NRM
enkukunyi ziri ku kitebe kya NRM nayo tukawali kitebe kya People Power wonna akawo kanjawulo wonna wanyirira wonna mazima ga Katonda Mugulu Honorable Kyagulanyi webale kutuzimbira kitebe bane People Power wanyirira era osinga Mr. Update bali bakkiriza okukolerawo omukolo gw'embaga Mr. Update embaga nandikoleddawo embaga waliwo wantu woolabanga mbutuufu abantu bagenaga Mr. Update no this is not Uganda wano wali London oba America oba mu Europe oba Canada banaye wanyirira mazima ga Katonda Mugulu era ngambyemu Mr. Update nga ndi wali nenga nti ne banaye olaba wanyirira katinga tetunayambala ngule naye bwe tunayambala engule kinabeera kitya kuba banaye ekitebe kya People Power banange kinyirira ekyo tukkirize tugaane ewantu wanyirira mulabe buli muntu eyekubirawo ekifaananyi waba kipostinze ojja kutya namanja Asha okuva Jordan nsanyuse okubeera nga nkulaba we bali kubaako banange wanyirira chokola banange botekubisiza wali kifa era bagana bafa bali ebweru w'eggwanga bwoba okomyewo mu ggwanga Uganda nkwegayiridde tukako kitebe kya People Power ekamocha ogenda kulaba ensendala new world ng'otuuse ekamocha olaba ensi endala mu mazima ga Katonda waggulu olaba ensi endala ng'olinga ali mu ggulu ewantu wanyirira akagatonga wowayingiddewo nako era bwe kafuluma Honorable Kyagulanyi webale tuzimbira kitebe big up thank you so much office za kakiiko k'ebyokulonda bwoziyingiramu ayaya wonna watemagana naye mbanga nti office za kakiiko k'ebyokulonda eza NRM otuuka eri Tangodoyi akolola tamala n'akolola tamala ne bana abaana bali wali baana banyirivu bambadde amasuuti bambadde engatto zonna zitemagana bonna banyirira bonna olengera nga baalidde banywedde banaye ekiri wali kayani munaye Mr. Update wammwe mu ngeri emu oba endala ng'empapula tuziwaayo tumaze okuziwaayo nga bankakasa nga banziriza kopi yange nga banga nti Mr. Update kati ekirindiriddwa kukukoonera mu stamp tugambe nti gwe candidate waffe owa Kawempe North ne bannange kigenda kubeera kitya nga bamaze okunkoonera mu stamp mukube mwakafaananyi nga Mr. Update wammwe bamukoonedde mu stamp UNCN nsanyusa okulaba UNCN webale kujja webale kwegatta ku the updates online page nsanyusa okulaba UNCN banange kinaabeera kitya olaba Mr. Update ndi happy kati naye gwe kwa mwakafaananyi nga Electoral Commission eya People Power eyimiridde ku magulu gaayo without fear of favor negamba nti tukkiriza nti Ssegirinya Muhammad yagenda tukwatira flaga eya Kawempe North come 2021 banaye mwenda mugenda kutya mugenda ganti kikino mwenda mugenda kutya mugenda ganti kikino mwenda mugenda kukkiriza nti bannange kikino mwenda mugenda kutya mbabuulira mazima because parliament ababaka bonna abaliyo mu bulamu Mr. Update njagala okulanga ababaka mbasomesa kye bayita patriotism omwoyo gw'eggwanga oba spirit of nationalism because ababaka bafa ba parliament babulamu spirit of nationalism babulamu nenjagala nyingire parliament y'eggwanga Uganda ndabenga ababaka mbasomesa patriotism oba spirit of nationalism baberemu omwoyo gw'eggwanga. That's why Mr. Update njagala zezimu ku credentials zange why njagala okuberanga njoyininga parliament y'eggwanga Uganda. Nolwekyo twongere okusaba twongere okuteeka akabaane omukatuliki saba omusiraamu saba Ssegirinya mukakase nga flaga bearer wa People Power Kawempe North mbabuulira mazima eyo wini nyina okugijjayo ate bwe njijjayo sigenda kukyusa mu bikolwa byange ekyo bannange saagala mukyerabire Mr. Update sigenda kukyusa mu bikolwa byange. Lwaki sigenda kyusa mu bikolwa byange? Bino byenkola bye munjagaliddeko ate era mmwe mubiwagidde ennyo. Nze kambabuulire amazima ga Katonda mu ggulu. Kambabuulire ekintu kimu mwabatamanyi. Mr. Update diaspora community ekoze kinene nnyo mu kusupportinga struggle y'eggwanga Uganda okulaba nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera president w'eggwanga Uganda. Diaspora community big up. Abantu mwenna abali mu diaspora, abantu abali e UK, abantu abali mu America,
abantu abali e Canada, abantu abali e Italy, abantu abali e Turkey, abantu abali mu nsi za Buwalabu mukoze kinene nnyo mu struggle eno. Kyovola bambeebaza bwebaza ne mbaga nti bannange nze ekyokubasasula sikirina because mumbeereddemu nnyo era siina kyemba banje amazima ga Katonda mu ggulu. Mami Lucy Nakitto nsanyusa okulaba webale kubaako ne mwannyinaze Rebecca Agaba mwenna mbaagala nnyo mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Mami Lucy Nakitto mama wa Rebecca Agaba ngambye my sister nti Mr. Update kulikayo munnange nvuddeyo era ensonga zonna nsobodde okubeera nga nzitambuza. Nolwekyo njagala okulaba nga parliamenti tubaako bye tukyusaamu. Ebintu bingi nnyo ebiri mu parliament ebiyita naye nga biri irrelevant. Twagala only relevant issues zibeerenga ze zidiscussingibwa mu parliament y'eggwanga Uganda. Nolwekyo Mr. Update sigenda kubaswaza. Mwe munsabire kintu eki Mr. Update nkwate ka ticket ka people power bwe sireeta wini mwenna munkyawe. Kubanga segirinya okunoonya akalulu kumanyi bulungi nnyo. Nolwekyo ekyo kyembasaba. Kambazeyo ku kitebe ekya people power. Mr. Update bamaze okungamba kati ekiriwo oli fule candidate agenda ovuganya mu kamyufu ka people power. Kyenkoze nga ngamba timu yange ntugende Abitex yakulembeddawo Sauda Madada tukulembeddawo tugamba no tugenda kutambuza bigere because emmotoka bulyo tuzikozesa kalero katambuzeko ku bigere. Police tubadde twakafuluma bweti ti police nezireeta abawanvu n'abampi abamilitale abamagye badiso bagaso bapuso baluso bapiso ate nga nabagambye nga ngenda nti police mbawadde public holiday. Oba basajja obategeera batya omusajja ali ku level ya road council abagambye leero public holiday yammwe mwabeero DU bagaso batuso baluso bapaso mbagambye public holiday yammwe n'ekineewunyisiza tubadde tufuluma tuti era ng'obusirikale buubwo nemugamba naye munjagaza ki mundeke ngende maze okubeera nga nominatingibwa mundeke ngende ate nkola ebirala butulemeddeko twambusaawo butubulokinze bwagadde okukwatawo abaana mbagambye siva wano nga waliwo omwana akwatiddwa mbadde sisobola kuvaawo awo nga waliwo omwana akwatiddwa. Kanso Shafik nsanyuse okulaba webali kubaako yo Kanso Shafiki mulonzi wa Mukawempe North agaye Mr. Update ngenda kubeera ku campaigning team yo nsanyuse okubeera nga nkulaba. Nolwekyo tufulumye obusajja butusazeekaawo butugeye temwambuka ate butugamba temukkirira nembabuuza kati nkwatewa temwambuka temukkirira butusaliddekaawo makkati bwagadde okukwata abaana nembaga nti bannange bwe mukwata ku mwana lwe mugenda okukakasa who is Mr. Update mbagambye bwe mukwata ku mwana nentekawawo embeera era nkubiriza abantu baffe abali mu struggle okukkiriza ne batwala omwana ati si batwala muggwe era ofisa mugambye okutwala abaana twala nze neyanza nnyo Mami Lucy Nakitto ange Mr. Update ngenda kuwaayo ku t-shirt. Thank you so much Mami Lucy Nakitto webale nnyo webale ddala ne mannyinaze Rebecca Agaba bange tugenda kuwaayo ku t-shirt ekintu kibeere muzigo nnyo. Nolwekyo obusajja ne mbulemesa okutwala omuntu yenna then ne butugamba mukkirire tubaye tukkirira aye ne butuzingako kwegamba ebadde tabu yennyini ne twambuka ne batugamba nti ate abali mu mmotoka baveemu kwegamba ngera bw'omanyi abantu abanoonya olutalo bwe babeera. So police mukoze fujjo ly'amaanyi nnyo naye kyenneebaza Omukama Katonda ku tiimu gye mbadde nayo yonna tewali mwana akwatiddwa. Tiimu gye mbadde nayo yonna ey'abaana nga emubala babadde abangi tewali mwana afunye ekisago. Ekyo nkyebaliza Omukama Katonda because Uganda empya gye tugendamu twetaaga buli muntu ng'ali happy, twetaaga buli muntu nga mulamu, twetaaga buli muntu nga talina kinuubule. Nolwekyo ekyo nkyebaliza Omukama Katonda okubeera nga nvudde mu kintu kya leero nga kibaddemu amagye, kibaddemu police, kibaddemu militare, kibaddemu abeero DU ne bambega ab'enjawulo naye ne tukivaamu nga tewali mwana yenna akwatiddwa. Bannange ekyo mwebale nnyo mwebalire ate nammwe social media team mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo because obwedda buli we tugwa mu kiddo
nga muteekawo embeera egamba mubeesonyiwe mubaveeko bambi big up social media team mwebale nnyo mwebalire ddala social media team bambi thank you so much nsaba Allah abasasule musera bambi mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza security gye mbadde nayo bambi abaana bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo Mutyaba Joseph angambye Ssegirinya obusajja obuzoganyiza nnyo poliisi amanyi poliisi ebadde endaba ku TV ng'empulira mu mawulire leero mbalazeeko naye embeera bwete bwebadde naye nga nebaza nnyo Katonda webale nnyo webalire ddala ekintu kino okubeera ng'okituyisizaamu ne tukivaamu nga tewali afunye ekisago tewali mwana akwatiddwa ekyo nkyebaliza Mukama Katonda ekyo nkyebaliza Omukama Katonda era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atutwalira awo because tetulina kalulu konna ke twagala kufiirwa mu struggle omwana nga bwe twakedde naye nga mulamu bwe twagala tunnyuke naye nga mulamu ekyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nti weebale nnyo weebalire ddala nkwebaza okubeera nga otusobozesezza ekintu tukiyita mu bulungi lwekyo bwe tuvudde awo Mr. Update n'ennyingira constituency mobilization ndoza munengedde mu constituency mobilization mbadde ne Bobby Yanga ne tuyita mu Kisaasi ne tuyita mu Kyebando ne tuyita mu Mpererwe ne tuyita mu Kanyanya abantu bonna nga ngenda mbategeeza enkola enteekateeka eya mission 2021 ate ne Sukoma ku mission 2021 ne mbategeeza nti nange Mr. Update ngenda kuvuganya kifo ky'obubaka bwa parliament obwakawempe ey'amambuka so kyenjagala okubategeeza ki nti era ne leero nkoze kye bayita village to village mobilization naye leero ngikoledde mu constituency ey'Akawempe North naye nga gye tuyise wonna nga support eri positive abantu bonna nga bagamba Mr. Update tetulina kyakkuwa ffe tuli beeno b'Ekisaasi naye ffenna twegomba Ssegirinya by'okola ne bannange mbadde simanyi nti abantu batugoberera okutuuka ku level eno mbadde simanyi bannange abantu bagoberera waliwo ngambye Ssegirinya obwana buli obwo wajja ekikuba mpanga obwana obwali obubi ennyo n'obuleeta ffe twakwewuunya obwana obwo ne butereera ne wabaawo omukyala gwensanze nanga Ssegirinya jangu ne ngenda waali nanga Ssegirinya omanyi lwaki ngenda kuwa akalulu konze maama munnange simanyi muloko down gwe muntu eyatuleetera emmere omubaka waffe owa parliament teyatuleetera yadde kiro y'akawunga emu naye Ssegirinya wandeetera wane emmere ekyokubiri Ssegirinya olina kye wakola nkigambe ne mugamba ne maama kingambe ne nsose kutya nga maama namunyiizaaki naŋŋamba omwana wange yali alemedde Jordan ng'omuwalabu amubonyaabonya omwana nga bamukuba nga ndaajanidde maama ngenda kufa n'ekiraamo maze okukikola maama ngenda kufa Ssegirinya nze kuba abakubira essimu n'okwataganya omwana wange n'akomawo n'olwekyo Ssegirinya wano oyina obululu 5 ne Kyagulanyi mugambe ayina wano obululu 5 banange ebintu bino bye tukola mu future bina kye bituwa kati nze mbadde simanyi nti omukyalo oyo twayamba omwana we mwe mwamusondera ne tiketi omwana oyo bamukyamujjukira bali bamuyita Namagembe Rashida omuwala oyo bamuyitanga Namagembe Rashida yajja n'akaaba n'agamba omuwala bwambonyaabonya munsondere ka tiketi mwe mwagisonda mwe bennyini omuwala oyo n'akomawo era tiketi eyo mwe mwagigula zaali miliyoni oba emu emitwalo 8 zaali awo bwe zityo ne mugula tiketi omwana n'akomawo omukyala ngambye nti Ssegirinya omwana yadda sasudde yadde 10 nali ngenze ku kampani nga bagamba okusazaamu contract nga bagamba okusazaamu contract oyina kusasula simanya essente z'omuwalabu omwana n'alyoka dda naffe oyina otuweezaffe naye omwana naddira ku bwereere nga sasudde yadde olw'ataano omwana wange yali agenda okufa era n'ayita omwana awo ne bampa sseggwanga y'enkoko awo era Mr. Update nyina wano omuseggwanga gw'enkoko omukyala n'agumpaawo n'agamba omwana we kwata ebifaananyi bya Ssegirinya kwata ebifaananyi bya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amukwasa obuwunga bwa muwogo ye yabuguze n'amugamba tandika okutimba wooteeka ekya Kyagulanyi n'ekya Ssegirinya ekya Kyagulanyi n'ekya Ssegirinya ekya Kyagulanyi n'ekya Ssegirinya bannange neewuunyiza nnyo nze mbadde simanyi titwayamba omuntu oyo ate mu future ngenda kumusanga anzijukize bye twakola naye tiketi ate mmwe mwagigula tiketi yoyo omuwala mmwe mwagigula Namagembe Rashida mmwe mwagula tiketi ye
yoyo omuwala gwe twaleeta kuno ng'alaajana omuwala bwe yadde ayagala kunkozesa yabadde ayagala kunkwata mba ndyawo nga n'omwana wazze ne muleeta wano ku peegi munaye omuwala ne mugulira tiketi n'akomawo era amazima era Joweria Nakigozi agambye nange mujjukidde era nasonda bambi Joweria Nakigozi thank you so much Joweria Nakigozi kituufu kubasonda waliko kubasondera omuwala oyo waliko nsanze maama we mu bino bye tutambulamu omukyala n'ampita n'agamba Segirinya olina ekintu kye wakola n'entya omukyala antadde mu kutya jjukira ndi live n'agamba olina ekintu kye wakola ne mugamba maama kiki bwe kibaawo munaye kiŋŋambe neetonde n'agamba nedda kye wakola wanunula omwana wange Namagembe Shida yali abonaabona ng'agenda kufiira mu nsi z'Abawalabu n'omununula n'akomawo era ne tiketi gwe wagisonda mpulidde awo bannange ne ŋŋamba n'aleeta muwala waawo muwala we n'agamba munnange n'afukamira ne yeebaza ne mugamba nedda nja kudda wano nkole live nga weebaza banna people power kati awo oyo ayinza obutatuwa kalulu oyo ayinza obutawa Honorable Kyagulanyi Center mu kalulu tekisoboka era maama mwebazizza nnyo okujjukira aŋŋambye empa ebifaananyi bya pulezidenti ompe n'ebifaananyi by'omwami Mr. Update omwana atandika okutimba n'amulagira kirira mu kisota tandika okutimba aliwo ekitundu eyo sajjesas bakiyita kisota n'amugamba kirira ne mu kikulu zooni abali kunonga mmanyi mu kikulu zooni kisota ne kikulu zooni genda otimbeyo abaakujja mu mannyo g'empisi baali banna people power be baakujja mu mannyo g'empisi nga bakulembeddwamu Segirinya Muhammad ag'amaanyi ge baakozesa maanyi ga Kyagulanyi Robert Sentamu genda otimbe ebipande mwana mulesa akkiridde era aŋŋambye maama we enkya ogenda kujja olambula oba abitimbye bulungi era enkya eyo gye ŋŋenda ate okukolera live ngambagamba kino kyatimbiddwa kitya kino kiri kitya kino kiri kitya bwe bityo ebintu bye tukola mu future gy'obisanga so omukyalo oyo tutambula ono eyo gye musanze ne tugamba boda ku mastage ag'enjawulo ne batugamba Segirinya mutulwanirire omusajja yakkiriza taxi etikka abantu 14 fe n'atugaana era ababodaboda bantumye bannange tubalwanirire ebyo mbisanze mu Ferudi mwe tubadde ne Bobby Yanga ne Sauda Madada abantu nga bagamba bambi tubalwanirire naddala abaganda bafe ababodaboda owa bodaboda atikka muntu omu naye owa taxi atikka 14 bamukkiriza ne bagaana owa boda omu era ababoda mbisanze ne bagamba President Mugambe tuli naye ensonga eno eya boda agituyambeko nnyo agituyambeko nnyo era ensonga bannaye ababodaboda ngenda kugituusa ewa President kubanga bwe tutambula mu field tusangayo endowooza ez'enjawulo ne dimandi z'abantu ne tuzireeta ne tulaba ate enkola gye tuyinza okubeera nga tuzikolako kakati ku stage ya boda emu we tugudde tuba tuli awo ne Bobby Yanga ne zireeta akasirikale kali ku pikipiki kalyoko katudde bwe kakuba amasimu muve wano you are not supposed to be here nenkabuuza nze gwogamba obutabeera wano ate nze ndi entitled okubeera wano nze nyina okubuuza gwe why you are here si gwe kumbuuza nti lwaki ndi awo akakasirikale nako ne tutoba nako katugoberedde wawe tudda kagotuzezeewa olwo tulina full security kasajja katugobera buli we tudda tuli ne Bobby Yanga tutambula so ekibaddewo ne tubanga yadde tuvudde okubeera nga tufuna okubeera nga tuteekebwa kuba candidate abagenda okubeera nga bakwata flaga ya people power naye era tukozeeyo village to village mobilization nga ngikoledde mu constituency eya Kawempe North tubadde ne Bobby Yanga era olunaku ne tubanga tulutambuza era ne tubanga buli kimu tukikoze bulungi nnyo kakali Mr. Update njagala babuulira okusinzira ku kyendabye olwaleero tiketi tugiyina kino nkiddamu kyendabye olwaleero tiketi tugirina bannange tiketi tugirina mu 5 mbabuulira mazima bwe watabaawo kikyuka kyonna tiketi tugirina mu 5 because bannakawempe eddoboozi lyabwe buli muntu aliraba ligamba Segirinya yasaanidde abeere fulaga beyala tiketi tugirina mu 5 nolwekyo abali ku the Updates online page mbagumya muveemu okutya kwonna tiketi tugirina mu 5 naye omulabira Segirinya nga nnyingidde parliamenti y'eggwanga Uganda mbabuulira mazima mugenda kulaba biki bye tugenda okukola kubanga kyenjagala obbagamba
nti parliament eyina enjawulo nene nnyo ne Lord Councillor. Ombaka wa parliament ayina enjawulo nene nnyo ne Lord Councillor. Lwaki? Nti Lord Councillor nyina byensobola okukola ne bisobola kukola. Naye mu parliament y'eggwanga Uganda ensonga nyingi nnyo Sseggirinya zensobola okupresentinga ku floor ya parliament nga ziyamba omuntu owa wansi. Ekisooka twetaaga salary increment ey'abasawo, salary increment ey'abasomesa, salary increment ey'abaana abali mu nsi za Buwarabu. Ekyo nkikkaatiriza. Ba the Queens beetaaga salary increment. Omusomesa n'afuna obusente obw'omunyotto, omusawo n'afuna obusente obw'omunyotto. Era nze ngamba ebimu ku bye ngenda okusooka okusaba nga nnyingidde parliament, essente za member wa parliament zikendeereko, essente endala zigende ku musomesa n'omusawo. Abantu abo banne batubeereramu nnyo. Sseggirinya watali musomesa sobola kubeerawo, ewatali musawo sobola kubeerawo, naye abantu abo bafuna ssente ntono. Abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu be basinga okukola ennyo. Abaana abo bakola nnyo, mbabuulira mazima. Naye omwana ali mu nsi za Buwaravu afuna emitwalo 7. Gavumenti y'eggwanga Uganda n'emubbako emitwalo 3 n'asigaza emitwalo 4. Bannange ekyo kyabwenkanya. Twetaaga kye bayita minimum wage. Minimum wage, omwana ali mu nsi za Buwarabu omusaala ogusookerwako ekitone nnyo afune $2,000,000. $2,000,000 ez'ebbiri zijja kumuyamba okubaako byatambuza. Era eyo motion nagireese dda ne ku floor ya council yaffe ya KCCA. Nagireese dda. Nze kambabulireyo ekintu kimu bannange ekiri mu nsi za Buwarabu olwaki abaana abo mbalemerako nnyo. Ensi gye bayita Philippines eyina abaana mu nsi za Buwarabu. Naye aba Philippines bafuna sente nyingi nnyo. Era zikubisaamu emirundi 3 okusinga abaana baffe abava Uganda, because Philippines yasigninga memorandum of understanding ne Arab countries of which naffe Uganda tukisobola. Naye ekizibu kye tulina wano mu Uganda tewali muntu alumirirwa. Mr. Update, abantu abali ku social media munsindike mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, nja kulipresentinga demands zammwe, nja kulipresentinga views zammwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, because twetaaga minimum wage. We want minimum wage. Omwana ali mu nsi za Buwarabu abenga afuna ekitone nnyo $2,000,000. Ekitone nnyo zibeere $2,000,000. Amanye nti bw'abajjeeko byatoolako asigazaawo ko akasente akamuyamba. Naye omwana ali mu nsi za Buwarabu afuna emitwalo 7. Gavumenti y'eggwanga Uganda n'emubbako emitwalo 3 n'asigaza emitwalo 4. Bannange gwe ali mu gavumenti omwana wo osobola omutwala akolera ssente ezo? Oba gwe ali mu gavumenti gw'osobola ozikolera? Wama John Mwanda asanyusa okulaba, webale kubaako. Muganda Floyo John Mwanda anjagala nnyo, y'omu ku basajja abambeereddemu. Nanga Mr. Update amafuta gaago ne Mutyaba Joseph ne yangambi Mr. Update amafuta gaago nsobola okubeera nga ntambula. John Mwanda, thank you so much for watching the Updates online page. Nze nina question gye mbuuza. Gw'osobola okukkiriza omwana wo akolere emitwalo 7 nga bamubbako emitwalo 3? Gavumenti etabeeramu n'abaana. Gavumenti abaana tebabeereramu. Bwe bafuna ebizibu ffe tubalwanako. Nsanze omukyala oyo omwana gwe twalwanira gwe bayita Namagembe Rashida bwe yafuna ebizibu, Updates online page ye yasonda tiketi ye. Gavumenti essente zejja ku baana ebayamba ddi. Bwe bafuna ebizibu tebayamba. Why? Because tuyina ababaka abali mu parliament nga tebalina spirit of nationalism. Nolwekyo nyina okulwanirira ensonga ya salary increment eyo ngenda gisimbako amannyo eri abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu. Eyo ngenda kugiremerako nnyo. Because nze Sseggirinya ndi MP asindikiddwa abalonzi b'e Kawempe North, ate nga nsindikiddwa ne ttiimu ya social media. Nze yenjawulo gye nnyina. Nze Sseggirinya manyi gye nvudde. Wama Teddy, webale nnyo, webale dda. Teddy angambye Mr. Update nkwagala nnyo
era nange njagala kubeereramu Amina Teddy Montensoni. Thank you so much. Webali kubeera ng'oyagala nnyo Mr. Update. Nze mbabuulira mazima. Era Ssegirinya mugenda kundaba kino nkibabuulira. Mugenda kundaba kino nkibabuulira. Ngenda kulwana bwezizingirire okulaba ng'ensonga y'omuntu wa wansi etuusibwa. Kino mummanyi abammanyi nti Ssegirinya nze Katonda yankola nnumwa nnyo okulaba nga waliwo omuntu anyigirizibwa nga talina kyakulya nga nze Ssegirinya ninawo ekyokulya. Abaana be nasoma nabo ku Pimbas Senior Secondary School basobola obbannyonnyola. Nze twabeeranga ku ssomero nga nnyina 5000 ne nziteeka ku kawunta ya kantini ne mbagamba egayiridde buli muntu ajja mu muwe bwe zinaggwaawo abaana babalidde bana babalidde. Nze kuvaddeeyo nkola yange naye saagala muntu kunyigirizibwa. Ekyo kinnuma. Ekyo kinnuma. Nolwekyo salary increment ey'abaana abali mu nsi za Buwalabu, it's my first priority. Njogera ku 100 days nga nyingide parliament y'eggwanga Uganda. My 100 days ndi mukuzoogerako. Bino bye mulaba Mr. Update si byakusaaga. Nze nalinnya ennyonyi ne ngenda e Dubai mwenna mwandaba ne meeting abasajja Abawalabu nga batulugunya abaana baffe ne mbagana ne lwaki mukola ekintu bwe kiti. Ekyo buli omu yakyewuunya mu mazima ga Katonda mu ggulu mubuuze. Ekyo mubuuze. Kayemba neyanza nnyo neyanzeege Dennis Kayemba, thank you so much. Nenninya nagenda mu nsi za Buwalabu bino ebintu by'okulwanira abaana bali mu nsi za Buwalabu nabitandika dda mu records muziina. Nagenda mu nsi za Buwalabu era abaana abali eddeira mwe mukimanyi bulungi nnyo because ne meeting nagiteekaawo eddeira we batunda emmere y'ekinna Uganda. Meeting we nagiteeka n'Abawalabu buli omu naga Ssegirinya mechanism ki gy'akozesezza okumiitinga Abawalabu. Ne njogera nabo ne mbagamba egayiridde abaana bano bajja eno nga bazze kunoonya kyakulya naye bwe mubasiba si kirungi ng'omwana agendedde ku visit visa bweggwako ne bamukwata ne bamuggalira. Ne mbagamba bannange omwana abajjidde ku visit visa n'erijjadda kabula muliro bwe mbanga mumusanze at least temumusiba either mumugambe eddeeka oba mumukirize agende ku embassy emuyambe eniwalinge visa ye because omwana afunye ka chance agenze Dubai ataddemu ticket milioni 4.5 alowooza nti bambi ka period yako aka visa nga kweri ajja kufuna omulimu eventually visa neggwako nga akalimu tannakafuna bw'omukwata n'omuggalira n'omuteeka mu kkomera erya Rubasha Naifu Abu Dhabi main prison eyo nayo nagendayo nasanga abaana baffe babaggalidde. Ne bwe natuuka e Naifu kiri mu Deira najjayo abaana 5 be nasanga baggalira omwo naye abaana baffe be najjamu 5 baali baabakwata nga bali ku overstay. Ne negayira abasajja Abawalabu ne mbagamba egayiridde omwana ono neiba wange nono neiba wange naye family zaabwe ziri bubi nga bagamba basasule sente za overstay buli lunaku oba yali zaliddira mu 10 ne mbagamba tebalina. Ne negayirira abasajja ne bampa abaana mazima ga Katonda mu ggulu ne babampa era nakomawo wano nabe Uganda nakomawo nabo Uganda ekyo kiri ku record. Nenfuna chance nengenda mu kkomera baliyita Arubasha liri Abu Dhabi eryo mwenna mulimanyi eyo tebampaayo muntu n'omu naye banzikiriza nendaba abaana bali mu kkomera bampaako nga bano be bampaako abaana be nayogera nabo ne bambuulira ffe twava eno munnaye ffe tuli eno mu mulimu bwe bati abaana abo abana n'abamu ne bampa contacts z'abazadde baabwe eno wansi kuggula ewa ku kyalo bwe bampa contacts n'enkomawo n'enjogana n'abafamire zaabwe ne bagamba nti omanyi Ssegirinya ffe twalwana ne tulemu abaana babasiba tulinda kibonezo kiggweko ne mbagamba nedda. Ssegirinya nenkwata omukeeka nenkwata omufaliso nenkwata akadomola k'amazzi nenyingira parliament y'eggwanga Uganda nenga ne nekalakasa ne nebakaawo ekyo ndowooza mukigujjukira bulungi nnyo. Nenteekawo embeera poliisi ne twenyola nayo ne bankwata ne bansigalira bwe navaayo nengenda ku Ministry ya Labour nga mukyala Janet Mukwaya ye Minister wa Labour nawo ne nekalakasizaawo nengenda ku Ministry ya Foreign Affairs eya Sam Kuteesa nayo ne nekalakasizaawo olwamala mukyala Rebecca Kadaga n'agamba ekintu ky'abaana abali mu nsi za Buwalabu kitususseeko ne bafuna kye bayita selective committee ey'abantu 10 ne babasindika mu nsi za Buwalabu. Bwe baatuukayo ne banegotiatinga n'Abawalabu abaana ne bakomawo unconditionally gaali maanyi gange nze n'ensibwa naye abaana ne badda. N'olwekyo abaana abali mu nsi za Buwalabu
bafuna ebizibu by'amaanyi nnyo naye gavumenti ya wano tebafaako ate nga kwe batadde okufuna obusente obutono kyova olaba mbagambye nyina okulwanirira kye bayita minimum wage ti omwana ali mu nsi za Buwarabu ekitono ennyo afune miliyoni 2 mbabuulira mazima bino mba mulina omubaka nga Seggirinya mu parliament bisoboka ate ekyo mukimanyi nze ndi musajja munaku nakulira mu nnaku nkimanyi bujja ku kyenkya ne mwannyinaze oba shifula agere mu nsi za Buwarabu ne bwembanga na levelinga ground nga gyalaga walungi ajja kufunayo akasente nga nze yakirwanirira ate omwana wange batafunyeemu osobola okukola ekintu nga tomanyi naye mu future n'okibenefitingamu omuwala gwe bayita Rashida Namagembe gwe twajja e Jordan ng'abonaabona tumubenefitinzeemu lwaleero maama we bwansabye ebifaananyi ebya Honorable Kyagulanyi nansaba n'ebyange omwana atimbe naye nga kye twakola tetwamanya nti yatebujja tuuka mu maaso eyo maama we musange mu field aŋŋambe nti olina kye wakola eri obulamu bw'omwana wange ne famire yange because amaanyi gaali gatuweddemu ate Abawarabu bonna si babi Abawarabu bonna nkiddamu si babi mulimu ababi mulimu n'abalungi ne kati tulina okulaba nga abo ababi nabo tubateeka mu order parliament singa esetinga amateeka ku companies zino ezitwala abaana ne babateekako conditions omwana bw'agenda tulina okumanya ali mu mbeera ki omwana bw'agenda alina kufuna miliyoni 2 omwana contract ebeere ya mwaka eyo byengenda okuleeta ku fulo ya parliament eyo byengenda okuleeta ku fulo ya parliament nti contracts zibeere za mwaka gumu omwana bw'awulira ng'akyayagala okukola aliniwalinge bw'aba akooye akomewo lwaki omuntu omuteeka mu kye bayita indirect imprisonment ya myaka 2 nti bw'aba akooye era asigala akola nolwekyo Mr. Update indirect imprisonment ngenda girwanyisa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bino mbyogera nga mulaba nga asaaga naye mbabuulira mazima gwe sindika Seggirinya mu parliament mu nnaku 10 ezinaasooka mutunuulire kikyazzaako kubanga ne wano ku bwa road council era ngezezzaako okulwana ku bintu bingi nze nakuba kye bayita ground rent bali baleese ground rent mbu bananyini bizimbe basasule ssente za ground rent abalina ennyumba z'abapangisa Seggirinya n'enkikuba ku fulo ya council era ne kigaana okuyita nga tuli wamu ne road mayor Elias Lukwago era ground rent tebamukusolooza bw'olaba mukusoloozezza nkubire essimu Mr. Update nja kuyingirawo immediately mbuuza abo bakusaba ground rent bamukusaba ku ground ziki nga ne gundi nziina wano resolutions za council nziina wano I have all council resolutions nziina wano ze twayisa nga tugamba ground rent talina kubeera ng'asoloozebwa ekyo nakirwanirira ku fulo ya council nolwekyo mbategeeza nyina okulwanirira abaana baffe abali mu nsi za Buwarabu era mbasaba tulwane olutalo luno Seggirinya Muhammad nyingire parliament y'eggwanga Uganda mbabuulira mazima ngenda kulwana ekirala live zino ze tukoleza okusonda Mr. Update njagala nazo mbenga nzirimitinga lwaki namwe temulina namwe mutola katono ke mulina ne muleeta ne Mr. Update bwemba nyingide parliament nabagambye omusaala gwange ebitundu 8 ku buli 10 bigenda genda eri bano wammanga ba maama abagenda okuzaala ne batasanga bujjanjabi mu ddwaliro abaana baffe abali ku nguudo abakyala abo abali mu byalo eyo ne bafuna ebizibu ba maama abo bannyina capital omutono neetaagayo 5,000 nyongere mu capital wange neetaagayo 10,000 abantu baffe abali mbyalo balwadde nga bataaga bujjanjabi omusaala gwange ebitundu 8 ku buli 10 bigenda kuba bigenda mu department ey'abantu abo bigenda kuba bigenda mu department ey'abantu abo abanyigirizibwa abalina obuzibu lwaki nkola ekyo mumbeereddemu nnyo ate namwe musonze mukooye nolwekyo lwaki Mr. Update bwe musindika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu sikwata ebitundu 8 ku buli 10 n'embiddiza eri abantu bano abanyigirizibwa because mwe muba muntadde mu kifo ekyo kati ekifo ekyo kye mba muntaddemu mba njagala nkozese ekyo kye mba mumpadde ndabe nga nkisindika abantu baffe abanyigirizibwa ne nosanga omukyala mu mazima gana mugulunga yeetaaga 5,000 kusuubula kibbo kya nnyaanya agobeko 1,000 ng'emitwalo 5 tagiina lwaki Seggirinya sigimuwa
Luli nali ntambula Kaleerwe nensanga omukyala nangamba nti Segirinya nkozesa emitwalo 2 nga capital. Nemugamba nti capital ng'osuubula kinti nanasi. Nenkwata emitwalo 5 nenjimuwa nemugamba yongeramu. Omukazi kate asale kubo nga tatunudde ludda na ludde motoka emutomere. Yawunga just 50,000 shillings. Emitwalo 5 50. Omukyala nagamba nti eki nemugamba nti emitwalo 5 gijo gigatte kwebiri oweze 7 tandika okusuubula. Yangamba nti kyonkoze nyinza n'okunyuka kati Mr. Update. Omukazi yakaaba bukaabi just emitwalo 5. Twale 5. Mukazi n'ayagala akaaba amaziga. Ne weewunye ng'omuntu alina capital wa mitwalo 2 gy'akozesa namwongera mitwalo 5. Omanyi bw'oba ositudde famire ye? Omanyi bw'oba ositudde famire y'omukyalo oyo? Omukyala yali asaze ekkubo nga leero tatunudde lwa mitwalo 5 ng'ate mitwalo 5 tegirina makulu. Tegirina makulu gali awo. Naye yaŋŋamba nti emitwalo gino 5 gy'ompadde Mr. Update kati ngenda suubula ennaanasi ate nkufuneko obugoba obuwera. Naye nga yaŋŋamba namubuuza ssente ezo emitwalo 2 okola otya ati nfissaako 3,000. Kyenkola ntambuza bigere nengenda nengulako amatoke ga 15,000 nengulako n'ennyaanya za 5 nengenda nensalira abaana bange ne balya nga single mother bambi. Basingle mother babonaabona nnyo. Abaana bali mu nsi za Buwarabu basingle mother majority babonaabona. Abaana bali mu nsi za Buwarabu majority basingle mothers babonaabona nnyo bakolerera abaana baabwe. N'abakyalo be mulaba Kaleerwe ntunda nnyaanya ntunda nanasi mu traffic jam ntunda lumonde bambi basingle mothers baagala kulabanga balabirira abaana baabwe. Nolwekyo nsuubiza omusala gwange bitundu 80 ku buli 100 kino nja kikola mbabuulira mazima bino sesudia abamanyi bakimanyi. Bw'obanga oli kuno nga nasoma naawe ku ssomero lye bayita Pimbas Senior Secondary School okuva senior 3 paka senior 6 gw'okimanyi. Nze nabeera mu ssomero eryo nendikyusa embeera yonna nembaga nti akatono koolina kalye ne banno. Era mu ssomero eryo baali bampita akatono koolina kalye ne banno. Lwaki nakolanga ekyo? Nkimanyi bulungi nnyo nti bw'obeereramu munno olwaleero naye nkyagenda kukubeereramu. Naye gwe omanyi okuwa omukyala emitwalo 5 n'ayagala n'okaaba. Emitwalo 5 omuntu n'ayagala akaabe. Ebyo byonna gavumenti byandikozeeko naye yalemwa. Nolwekyo njagala omusala gwange ebitundu 5 ebitundu 80 ku buli 100 bigende ku bantu abo abanyigirizibwa. Ne bwe nsigazaako 20% ate mbadde nzisuubira wa. Banaye appreciatinge ekitono kye tuba tufuna ne dizaako ne kuba nno abanyigirizibwa. Ne n'ofuna emiliyoni 25 wallahi noziva abiyita ne ziggwawo ng'abalonzi abasimba mu musana ne gubookya toyina gw'oyambye n'omu. Banaye ekyo kiri fair. Ekyo kiri fair. Member wa parliament afuna 25M every month without allowances. Naye amazima ga Katonda mu ggulu abalonzi abakulonda ne babeera mu musana ne gubookya ne bagamba tuleeta Segirinya waffe tumulese nga tosobola baddizaako yadde 10% ku gulawundi. Banaye ekyo kiri fair. Mutulabye tutambudde Mr. Update tutambudde eggwanga lyonna abantu betuyambye tetuyambye ba mu constituency y'Ekawempe tuyambye eggwanga lyonna. Naye ebyo ebitundu byonna bye mbadde ngenda mu Mr. Update byonna birimu ababaka ababikiikirira. Naye amazima ga Katonda mu ggulu otuuka mbitundu ebyo abantu nga bagamba nti ombaka gwe twaleeta muno twagezaako mukubira essimu n'atayamba. Naye Segirinya gwe kozze kiwedde. Nabanga Segirinya gwe kozze kiwedde. Essente ezo nemba nga sinze nzisonda mmwe muzisonda naye nga muli basanyufu nga mulengera mulina omuntu gwe muyamba. Abantu ba diaspora nyinza kubeebazaaki. Simanyi nze kirabo kye nyinza kuwa Uganda ni diaspora simanyi. Wabula kye nyina okubasabira mu mazima ga Katonda mu ggulu ye ssaala yokka muwangaale. Because akasente ke mufuna katono nnyo kasingaako omubaka wa parliament naye mukawulizaako abanaku. Ekyo bane tukiyita kyakusaaga. Abantu abali mu diaspora batono nnyo abaweza miliyoni 25 every month. Batono. Naye member wa parliament afuna 25 tagaba. Owa diaspora afuna miliyoni 10 nga kuliko zi bills because ekintu ekisinga okumenya mu bweru w'eggwanga bills nze nali mu America. Nenfunayo n'ekicuba n'enkyapako naye ssente zonna zampita mu ngalo nga bills ze zizirya.
era otyanga omuntu ali ebweru w'eggwanga asobola okufissa naga nti katuyambe omukyalo oyo gwe tulabye atalina wakusula, katuyambe omwana oyo atasoma asome. Oyo omuntu bw'atyo omanya nti alina omutima gwa golodi. Nolwekyo Ugandans diaspora big up. Era mu challenge nnyo abaka ba parliament wano ku gulawundi bafuna miliyoni 25 tebatolako yadde olw'ataano mwete muziweza nene muyamba. Ekyo kita kya kusaaga abantu abo tuyinza bebaza tutya. Era kyovola banze kyensaba mukama wange sita wa Uganda empya nsanyusa okulaba ewe bale kubaako kyensaba mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe tuba twambadde engule Ugandans in diaspora bafune ennyonyi ezibakomyawo wano ku bwerere nga gavumenti ya Honorable Kyagulanyi yezisasudde bajje tukyakale nabo. Abantu abo bali mu diaspora mutubeeredde mu nnyonze sina kyembabanja, sirina Mr. Update kyembabanja, wabula kyembasabira mbasabira Saala yokka Katonda abawangaze. Tetulina kye tubabanja wano ku gulawundi, tekisoboka. Honorable waffe najjeeyo nga z'okubayimbiramu ne mukwata akayambi konna akatono ke mulina ne mukamuwa nga wano mu Uganda bamutemyeko talina kuddamu kuyimba. Singa tetwalina Ugandans in diaspora mbabuulira singa tuli mu tabbu yennyini. Ekyo nkibabuulira, singa tuli mu tabbu yennyini. Because Honorable ava wano n'agenda mu America n'ayimba Ugandans diaspora ne bamuwagira singa tebaaliyo, kubanga wano bamulemesa okuyimba alina genda bweru wa ggwanga gy'abayimbira. Ate nammwe abali mu diaspora ne mutubeereramu tuyinza kubeebaza tutya bwe twambala engule. Mba nsaba mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abaweereza ennyonyi zibakomyewo wano mulye ku ntuuyo zammwe because mutubeereddemu nnyo. Ugandans diaspora sina na kyemboogerako, mbasabira busabizi Saala nti mwava wano ng'embeera mbi ne mugenda ne mutukambulamu obulungi ne mutandika okukola ne musigala nga mujjukira ewaka. Ekyo tokiyita kyakusaaga. Abantu abasinga bwe batuuka mu good life beerabira ewaabwe. Naye Ugandans diaspora nze simanyi bwe nyinza kubeebaza. Waliwo abalwadde bendeeta kuno ku page, omuntu n'agamba naye oyo bantu banaamusondera ssente awone. Abantu abali awo ng'omuntu musondedde awonye. Mwe mulowooza omuvubuka gwe twasondedde yabadde ayina okugulu nga kuvunze kuweddewo, Saala ki gy'asabira abamusondedde? Omuvubuka yawunze n'okuwunga. Yabadde ali waliwo omukyala ali mu America ng'amuweereza essimu smartphone ng'agimuweereza oli omwana ali ku kitanda gwe bajjako okugulu okwali kuvunze. Bamuweereza smartphone mpya iPhone 11 gye bamuweereza. Nasooka nanga Mr. Update kino kiki ne mugaa nti simu yamanyira buno bumapeesa nga kana aka Mr. Update ne mugaa munaye eno simu omwana yawunze natandika okulogoota naye kaawo bwanyigaati nga tamayina kigenda naye mumujjanjabisiza mumaze mumugulidde essimu. Ne bane abantu abali mu diaspora sina na kyemboogerako. Oyo muvubuka yadde avunda okugulu bamaze ne bamugulira n'essimu kibanja kiti. Abafamile bonna bazzawo ne bangamba nti katukole tutya essimu eno tugiterekewa Mr. Update tugigulire baaga nga baagala gigulira nti nsawo babenga omwana ajambala bwambazi bw'ati aweeka mpeeke. Ne babawo wa famile agamba nedda baaga bayinza gisumula ne bagitwala nga nagenza otuukayo nga basala ntotto essimu bagenda giterekawa. Oyo nvubuka mwamujjanjabisiza mmwe bennyini naawona ne mumuwa n'ebikozesebwa. Oyo mwana ayinza kusasula ki abantu abali mu diaspora? Ayinza basasula ki? Talina kyasobola basasula. Abamusondedde tabamanyi ne gwe basondedde bamulabye bulabi. Ekyo mukiyita kyakusaaga. Nolwekyo abantu abo tubasabire nnyo Saala. Era COVID-19 yono bwe yajja Mr. Update omutima gwankuba bwe guti nanga nti ate abantu abadde batuwa obuyambi ate COVID gyasookedde. Abantu batuwa obuyambi abantu abatubeereddemu ate COVID gyasookedde. John Wansolo ono yekka yasondera omwana oyo ndoze emitwalo 2 nagasegirinya omwana alongoosebwe mwana ne bamulongoosa. Era kati abasawo batugambye mu myezi 2 kugulu kugenda kuba kukaze bulungi tubasasule kabiru akasigaddeyo bamusiibule. Ne bagee nti kabiru akasigaddeyo tukasasula awonye nga takyalina yadde wamusiiwa ng'ateredde bulungi. Kyobola abalina ebintu bino bizibu. Twali twakamala okumugulira akagaali aka People Power ne wabaweera omukyala mu America eyamuweereza akagaali. Ne bannange ebintu bino bannaye ebintu bino zenna aludde biraba.
yabadde ali awo kati obugaali alina bubiri alina akafa akamyufu Mr. Update ke natwalayo waliwo n'akagaali era si kakala ndala kalimu emyufu kalimu ne pinki kati alina obugaali bubiri yambuuzizza Mr. Update muno ngonna bwange ne mugaa nti kono oyagala kono otambuza nangamba nti era bonna ngenda bweyambisa mu kunoonya akaluka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo omwana agenda kutambula nju ku nju yansabye ebintu ebi yansabye ebipande bya pulezidenti n'ansaba ne mask n'agamba nze ngenda okunnyonnyola people power kyeki ku kyalo kwe twamujja kwaliko bano banna NRM ne Chairman C1 wa NRM ebigambo byamuggwako naga nti ekyalo kino twatuumawo waabeera mu kiwunyiro ati nga wawunya abantu nga basenkawo badduka omwana ne tumujjanjaba so abantu abali mu diaspora sina kyembeebazaako kyova olaba abo saagala bafune yadde ekizibu yadde era nayisibwa nnyo COVID-19 yono nga zze bannange nti abantu abasooka okubeera affected Ugandans in diaspora be basooka Mr. Update nengamba Katonda lwaki otusaasira abantu abayimirizawo ekonomi ye Uganda osanga omuntu ali mu diaspora aweerera wana abaana 8 abaana ne basoma mwina abaana abazadde bamwe ne bimulabirira embeera namwe ne bazingako naye nebaza Omukama Katonda nti ekirwadde ekyo kigenda era abantu baffe ne musigala nga muli balamu twongera okubasabira essaala naye mwebale kulimirizawo struggle ya ggwanga Uganda. You are the best among all mu struggle eyokulaba nga tunula eggwanga lyaffe Uganda. Mbeebaza ate sijja kukoowa kubeebaza because nze kyemukola nkimanyi bulungi nnyo nze struggle zange zonna diaspora community eziyimirizaawo tewali mulala kwanza entambula eggwanga lyonna nga ntwala obuyambi naye sibujja mu nsawo yange mwe mubuleeta kyovala bangamba Katonda singa nsasira n'enfuko mbaka wa parliament nze sijja kuddamu kukola live tusondere gundi ebitundu 80 ku buli 10 bigenda ku suffering Ugandans bigendaawo abantu abo babenga basobola okumanya nti musobola okuba n'omubaka wa parliament nga alina byakola kyenkoze bakansala bannange mu lukiiko lw'eggwanga olukulu oba mu lukiiko lwa kanso nti byenkola bakansala batono nnyo ababikola si kwewaana ntambula ne bakansala abo ne tugenda mu bitundu ewaabwe gye bava n'olaba omukyala ngazze aloopera Seggirinya ow'ekawempe munange tulina wali omulwadde jangu otuyambe munange Seggirinya enjala egenda tutta jangu otuyambe nobagaa nti bannange ono yabakiikira ono ne bagaa nedda ffe tugenza okulaajanira ggwe nga tukimanyi nti gwosobola mumanyi kyekitegeeza ekyo naye nga sikwata mu nsawo yange mmwe nze nteekako butono nnyo buno bu 5,000 bu 10,000 obwo bo mbaamu nabo naye waliwo ekintu bwe kijja nga kinene naye nga bani abanfudde abamaanyi Ugandans in diaspora mwe musinze okupromotinga page eno mwe musinze okupromotinga people power mwe musinze okubeererawo bannayuganda tetulina kye tusobola basasula wabula okubasabira essaala ate ne tusaba Katonda atusobozese ekintu kye mutaddemu amaanyi gammwe kituukirire tuwangule entebe y'obwa president because ebyo byonna mubikola nga mwagala okulaba ku Uganda empya because mwava mu Uganda ne mugenda mu nseezo olw'embeera embi naye ate ne muteerabira bantu bali Uganda ekyo sinza butabeebaza nze Seggirinya olwaleero ngenze okunominatinga okubeera flaga bearer wa people power nga nnyina majority ya Ugandans in diaspora abantu tebeebase kumakya olutaddeko live abantu ne bagamba kino obwedda kye tulinda biggwerawo ebya Seggirinya nyinza basasula ki bantu mmwe nyinza bawaaki amazima ga Katonda kiki nyinza obbawa kujjako basabira essaala because mulinamu kye mulinamu sisobola ganti kambawe kino sina kye nsobola kubawa okujjako okubasabira essaala ti Omukama Katonda ono abawangaaze mubeere balamu sirina kye nsobola bawa mbawa ki kyenyina musajja w'abende ne abantu abaganye n'okwebaka nga mwagala musooke mulabe Mr. Update empapula zazitwalayo era bwe nzitutteyo obwedda komenti zonna nzisomye nga zonna muli happy nnyo mwe zonna nga muli happy nnyo poliisi enzoganyizza n'ensumbuwa ne mugoberera Seggirinya bamutadde Seggirinya bamuta kusajja bwansesemye bwaba badde temuyinza kundemerako nga sina musango gwenkoze Brian Kamwakabi thank you so much nyinza basasula ki Ugandans diaspora
mwangoberedde okuva lwe navudde wano paka kutuuka ne musharinga live ne muteekawo embeera yonna ne mukola buli kimu mutugulidde zimasiki mukubisiza ebipande mujjanjabya abantu muyambye ono muyambye oli ate nga temuzikiza ate nga temweganya tuyinza beebaza tutya ne mulaba Bobby Yanga nga talina piki ne mugigula ne mulaba Sauda Madada nga talina ntambula ne mugigula ne mulaba Eddie Mutwe nga talina ntambula ne mugigula lwakuba nabiwummuzaamu naye mwali muŋŋambye abaana bonna mubawe entambula Dennis City ne mugana naye tulina omubeereramu kati tuyinza basasula ki tuyinza basasula ki tewali olwalere miliyoni 5 mu ggwanga Uganda omuntu omalamu wa kyapa kya nyumba nakuwa miliyoni 5 naye mwe muzisola ne muguliramu omuntu pikipiki ne wano mu Uganda omuntu omugaa nti mpa miliyoni 5 agambe ekyapa kiriwa ate endagaano mukola ntunze kati Ugandans diaspora nani kyo bagamba nolwekyo tubasuubiza baganda baffe tetugenda kuwummuza nze nsaba support yammwe ntya nti ku Facebook kuno Mr Update bwe mumbeereramu ne mumpagira ebyo bye mukola ne ku ground eno bituuka nze mbadde mu constituency abantu ne bagamba Segirinya fe twewunya ku Facebook tulaba abantu bakulimu naffe eno tukulimu because bye boogera byokola kitegeeza singa mwanvaamu singa sina kyendi ekyo nkiddamu mmwe mumbeezezzaawo singa siriiwo John Mwonda Wansolo thank you so much nze mmwe mumbeezezzaawo kubaze ngenze ku ground abalonzi baŋŋamba birala baŋŋamba Segirinya social media tugibeerako tulaba kyokola mulimu mulungi nnyo kakati ffe abagaana okukuwagira ffe baani ekimpagiza abantu b'oku ground lwakuba nti muntaddemu amaanyi mangi nnyo oyo mukyala mwannyinaze gwe bayita Rebecca Agaba sinabalina kye nnyinza mwogerako Rebecca Agaba mu COVID-19 yayamba abantu abawera 2,000 okufa enjala gavumenti y'eggwanga Uganda kiyalemwa feno mu kawempe twafuna mmere ya gundi ya gavumenti bawaako ekyalo eki bakiyita Kisenyi 1 kye bawaako emmere ebitundu byonna ebisigadde Rebecca Agaba yabigulira emmere mbabuulira mazima n'atakomaoko n'aweereza emmere ewa Pastor Kayanja nanga n'abo Pastor Kayanja bamanyi okugaba emmere obulungi nabo gendo batwalire ssente naye no tuzitwalayo nga nayo zagula mmere yagula ttani z'emmere eziwera 3 gavumenti y'eggwanga Uganda bwe yajja mu kawempe okugaba emmere yawa ekyalo kimu mu constituency ya Kawempe North bakiyita Bwayise 1 amazima ga Katonda mu ggulu walinga ku Taiba wansawo wokawe bagaba emmere abasigadde bonna eyabagulira emmere yali Rebecca Agaba mwannyinaze ali best UK kati oyo oyinza mwogerako ki okujjako musabire essaala omanyi omuntu ataasa omuntu okufa enjala kyekitegeeza n'otaasa omuntu n'atafa njala emmere yonna yonna gye twasonda abasajja era ekyo kati ngenda kutandika okudimandinga emmere eyo Stella yayogera ku mmere eyo ne bantu batamutegeera naye mu mazima ga Katonda abantu basonda emmere ne bagitwala ku office ya Prime Minister emmere eyo bagiteekawa because ogaba emmere kwakoma bagisaawa mwateekawo emmere eyo kati Segirinya ng'ambeera mu parliament nga abantu basonda emmere bagiwa wali ku office ya Prime Minister nga sibuza accountability ya mmere ne tubuziddwayo n'omubaka n'omu ayimirira ku floor ya parliament n'agamba bannange emmere abantu gye basonda eriwa kuba tebagiwa bantu ne ssente zasondebwa zonna bazirya buli Honorable Kyagulanyi yabaweereza ttani z'emmere 4 bagibba gwe buuza waliwo omuntu eyafuna ku mmere nga ya people power po twalinda bwatukubire bannaye akawunga ka people power nkafunye emmere yonna bagibba ne tusigala ffe wano ku page ffe twawa abantu emmere nagenza okugatta abantu be twawa emmere wano ku page bali mitwalo egi era abantu bampise ne bagamba Segirinya ogenda tukolera bwoti jangu twebaze ku bantu abatugulira emmere kubanga abantu nabo balabirangaawo nga mbagambye mujje mufune emmere naye nga tebamanye emmere evaawa abantu baagala kuweebazaako mbaddeyo ne bambuuza Segirinya naye emmere eno gye watoolanga mu nsawo yo bakonze nedda ababagulira emmere bali bweru wa ggwanga bagamba abantu tebafe enjala Segirinya batwalire emmere
abantu beewuunya omuntu ali ebweru w'eggwanga atafuna nansimbiza mu wa musolo wagulira omuntu ali kugulawunga emmere nga gavumenti ejja mu bantu omusolo gye twawana emmere ey'obwereere nga batugamba bagenda gituusa ku bantu nga tebakikola nga Ssegirinya mbeera mubaka wa paliamenti nga sibuuza akawunta biyite ya mmere eyo ngireetanga motion ku fulo ya paliamenti nengamba mukyala Rebecca Kadaga twetaaga tugenda tulambula esitoowa gye twatwala emmere eri empute oba emmere mweri kuba tebagigabaako yadde kati emmere eyaweebwayo eriwa ezo ze zimu ku nsonga ze njagala Ssegirinya okubeera nga nnwanako ebintu bingi nnyo ebibanyiga naye nga bisaana eddoboozi Ssegirinya ndirina eddoboozi ndirina era mujja kundaba nga ndi mu paliamenti mugambe nti naye Ssegirinya ono nga twali twasula n'okusula because nze omutima gwange mwerufu omutima gwange mubikufu nnumwa nnyo okulaba munnange ng'anyigirizibwa nga talina kyakulya abasajja abo aba ofisi ya prime minister okumanya babbi nawaayo omusaala gwa myezi 2 gugulira abantu emmere omusaala gwa myezi 2 era piriyodi eyo nagiyitamu nga sifuna musaala ezo sente nazo bazibba myezi egi nagiwaayo neŋŋamba KCCA wali mugundi mu finance nembaga emyezi 2 nebanga Ssegirinya kiteeke buwandiike nempandiika emyezi 2 ngamba ate nakulembera bafu kwanjaga naye kulembera abantu balamu nenga nti emyezi 2 gigende gigulire abantu baffe emmere gigende bagulire emmere nendowooza emmere bagenda kugigula bazibba mazima ga Katonda mugulu nze basomanga ne lisiti y'abantu abawaayo ngerinnya lyange siriwulira omusajja yajjanga n'asoma bano be badonetinze emmere ngerinnya lyange siriwulira neŋŋamba abasajja bano ssente bazibba nga bangamba zizo zijuzibwa mu kitabo bajja kusoma ku lisiti eneddako kati abantu bazzeemu okukola abamu bakola mu nkola gye bakolamu ne bafunayo ekyokulya kitegeeza emmere yaffe gye twawaayo abasajja bagibbye oli mu paliamenti lwaki tobuuza emmere eyo eriwa eyo emmere yasondwa bantu twetaaga kye bayita accountability emmere yasondwa ku page kuno eya the updates online page yatuuka ku bantu lwaki emmere eyasondwa abantu nga bagitwala ku ofisi ya OPM yabbibwa lwaki yabbibwa eriwa ozosanga emmere eyo abasajja bagitadde mu supermarket gaabwe bagitadde mu maduuka gaabwe nga bali mu gitunda olwaleero naye nga yasondwa bantu omuntu okuwaayo tekitegeeza bugagga omuntu okuwaayo kitegeeza kwewaayo naga nti omuntu ono katumuwe nekikwewunyisa emmere eyo bagibba abasajja abo okumanya babbi kati bwebabuuza ku kyemmere bayinza n'okutabuka naye nga weewunye tebakyagaba mmere kati LD ebadde egaba emmere bangambye babayimiriza tebagenda kuddamu kukola kati emmere eyasondebwa eriwa twagala mmere eyasondebwa mugambe buli muntu eyaleeta emmere aginone agenda agiweeyo abantu be bagibba naye lwakuba na Uganda tuva ku bintu mangu kati ekyo tubaye twakivaako kati eriwa waliwo olutalo omusajja lwe yeetegekera era nze bannenyina endowooza mbwongo bwange bwayi Museveni ono alina ekintu kyayagala okukola ffena kye tutamanyi alina ekintu kyayagala okukola kye tutamanyi emmere eyo bwebanga ekyali mu sitowa alina ekintu kya pulaninga lwaki emmere baagaana okugiwa abantu balina ekigendererwa lwaki baganye okugiwa abantu n'okutuusa olwaleero era ekyo twebeereremu kubanga emmere yasondebwa ziri ttani na ttani bweba eri mu sitowa nga tebagitwala mu supermarket mwayi Museveni alina ekintu kyayagala okukola ng'emmere eyo yegenda okuyamba either baminisita nga tuli mu mbeera eya state of emergency alina ekintu kyayagala okukola kino mujjaga nti Mr. Update yakyogera bwebanga emmere eyo ekyaliyo mugundi mu sitowa waliwo kye baagala okuggusa kino mbabuulira mazima naye ndowooza ebintu bibiri bw'aba talina kyayagala kuggusa either eri maduuka gaabwe eri mu masupamaketi gaabwe ate kati gye tugula yennyini nnyini gye tugenda ne bakusenerako ne bakuguza
kuba bwe baleeta akawunga nga kavundu ffe ntubawo akawunga akalungi Honorable Kyagulanyi yawaayo akawunga kalabika bulungi nnyo yali agenda kagaba mu constituency ye ne bamugamba wokagaba tukwata n'akeetikka n'akabaweereza ng'alowooza kagenda kugabwa baakabba waliwo ng'ebaleka emmere baagitwala Sudaani ebyo tulina birondoola naye ebyo birondoola otya ng'oli mbaka wa parliament nolwekyo ensonga nyingi nnyo lwaki Segirinnya ayagala mbeera mbaka wa parliament owa Kawempe North because ebintu bingi nnyo ebisaana okubeera nga byogerwako nga ddoboozi lyokka abasajja obo bagugumudde naye nga tebikolwako bwe nnyingira parliament ensonga nyingi nnyo zengenda okukyusa mbabuulira mazima kasajja katono okanyomera mitala wa mugga parliament eyo gye mulaba eri silent nnyo naye mulinde Mr. Update nnyingiremu mulinde Mr. Update nnyingire parliament eyo mugenda kulaba omukulembeze ayina kukola atya ababaka bonna ngenda bachallenginga njagala gula ambulance ezisukka mu 5 zitambule nga zigenda ziyambako abantu baffe nze Segirinnya ogula kino ekimotoka kikigudde waani nali njagala ambulance nene nnema kubanga gye naleeta baagiwamba ngenda okulamuzaako ambulance mugundi mu koini nga bagigamba sente nnyingi ng'obusobozi nsobola gula kino kikigudde waani era kiyamba abalwadde tubajjayo mu byalo eyo ne tubatwala mu malwaliro afiiriddwa tuteeka omwo n'agenda ne bamuziika ayina omukolo era gye tukozesa kwegamba njagala okulaba nga health sector tisinage mbaako kyenje empawalingamu Segirinnya singa mba nfuuse ombaka wa parliament owa Kawempe ey'amambuka nze ngenda kuba nkola overlap nga mundaba wano mundaba wali mundaba wano mundaba wali sinza kuva ku style yange yadde nfuuse omubaka sisobola lwekyo kyembasaba mumpagire munteekemu obwesige Segirinnya sijja kubaswaza kambaleke muwummule paka lunaku lwankya Ssaabasajja Kabaka wangaali